Otuse. Jendi. Ogamba otaba naye. Fecha watu koze watu surprise. Mwali maina koma. Try to manyi. Obabi ababitya. Ngamulabe n'ebizibu. Munnayo kyomanyi kyobola toyinza predicting abantu. Mulimu abantu abamu. Nga toyinza kutegeera like ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Atira bwe kinyuma. Oba twali tumanyi kiki. Bwe kinyuma. Kati katutandikireko point. Kyetwogera katula twakulabye. N'omwami mu katambi mu lwabagalana. Oba tugambe ki squeeze. Kwegamba kyabaddeawo zero distance. Yani. Tumuyita daddy fenna abantu ba wano. Daddy waffe. Taata w'abaana, taata omulungi, taata omukakamu. Taata nkumene nnyira nga bwe nfaana wenda. Ensi yonna endaba Fiina ng'anyirira mama Fiina takula mama. Yo taata w'abaana. Kati ani amanya? Ate naawe leka. Tumuyita taata. Taata tetumwogera mannya naye taata waffe wano mu maka yatulabirira. Mwaka eraba mweraba dda? Myaka ndowooza 28 bwe mambaze. Tabanga ye taata wa Fiina. Myaka 28 oyo omulenzi ye yamanya maama Fiina ng'atandika kudde wano. Ekitegeeza otegeeza omulenzi mubidde buli. Nze nkyamuyita mulenzi. Lwaki? Wamulabe ng'omukadde nze ndabye musajja. Omulenzi. Omwami wo buli time aba mulenzi. Segwe sina lwaki nkuyita omulenzi. Ng'ate omwami wange waali. Kintu kibayita omulenzi, ye mulenzi omulungi anyirira okitegeera. Yandaba dda nga n'emyaka ndowooza 13, 14. Bayiza we ne muzeeyi wange n'amukwata n'amusiba n'omusiba. Yalina okusibwa. Yakwata akaana akato. Musango gwaggweerawo. Musango ne gugenda mpaka Kayunga ne bamusiba myezi 6. Jeni nadduka. Naddayo ewaabwe. Owa. Gye bamuzaala. Naye yali azze kukola. Omanye ebiseera by'okutunda emmwanyi. Bwe baatundanga emmwanyi awo. Ne kase. Kase gwe baatwalanga e Rwanda. Oyo. Yali azze kusuubula mmwanyi. So ndowooza. Naye ng'akusanga wakoze ogambye wa? Kyabazaala buli anti. Naggojje gye nzaalibwe wa mwayi mukalazi Pawulo omugenzi. Kati ate naye ejjukira yali eyo nga naye kuba yali mukulu. Yali mukulu. Deni ndowooza bwe yafuna ku bintu ebyo yalya. Nebimutabukira n'aba nga annoonya n'addamu n'annoonya ate paati endala. Ne mubuuza kiki? Naye olwokuba nali nkyali muto paati endala. Nanjagala ebinyiiza. Baali bakwagaddeko segwe ebikunyiiza. Banjagala ne banjagala nnyo ebinyiiza bye simanyi. Sajja akwagala ebinyiiza. Yanjagala ebinyiiza paati 2. Ne mukyaweera. Ne tuddamu paati 3. Olwo olina emyaka emeka? Paati 2 addayo ekyabazaala nga nnoonya bamugamba anoonya Silivia. Bamuga Silivia n'omumanyi. Silivia ye maama Fiina. Oluzadde Fiina. Okitegeera. Nti ye maama Fiina gw'owulira omusawo omuganda akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ndi nnyaba omufudde. Jjukira yaalina eddiini nga nnene. Wa ddiini ki? Addamu ansanga. Anoonya ansanga. Naye kyakolera ku Gunani banka omanyiiwaawo. Kati addamu ansanga tusinkana muga ye gundi gwe. Okyali mu nsi tikyali mu nsi. Angamba ekyo mpa chance. Wasigenda kuwasa mukazi yenna mu nsi okujjako gwe. Ne bw'olifumbirwa ne bw'olikola ki ne tuteesa ne tuddenga n'omusajja n'anjagala ate ebinyiiza ebisinga ku byaluli. Olwaba akola atya? Seguya lw'olisikana n'omwami wange kivula nze sitamane akwagala ebinyiiza n'otukomulo n'omuga ndi mweru ndi nalungi wansi eno ndi kiki. Oyo omusajja okumanya ayagala ebinyiiza ayinza okukusanga mu kkubo ng'obadde ogenda bweru n'akiika emmotoka mu kkubo lya Ntebe Road. Ate nga wamusiibudde. Kati olwo ng'agikiikira ki? N'agamba tuddemu nsiibule waliwo ebigambo by'otaayo. Naye kati mulava ennyingi weebeerawo kitegeeza waliwo ebbubaawo kati. Omwami wange
yava mu kububa nadda mu kati yo bankugambe ntya awo naate nenzira munenga nze nedda ndeka nze omukazi serebu nze omukazi amanyikiddwa ensi nze omukazi nze omukazi abeera n'abayimbi twaliko ewa lunambiru awo nga tuli kwa lunambiru ku mbaga yawa Zawuda bayimba batandika okumpaana mu kamera bampaana mu kamera yalumba yalampaana kazinda namwa mukulu otewaze nawo naye banna byaggwerawa nanga tuve wano mpulira nfa anjagala bwontulamu tondaba sina bitamatama tondaba ng'omuntu ekibibibi ndaba baby face omusajja anjagala ebinyiiza ebitandika ebikola bitya ampeeka ankola tonanga omunene omusajja oyo ampeeka naye tuddamu tusinkana gane nayokula badde kuyimiza kasitole abantu bayiza okuloza kakusaaga kali akembaga ya Luuna kaluna twaviira ye ku mukolo abamumanyi bamumanyi nawulira nze omwami wange nemwekyuse mu motoka 10 10 gyemba ndinya abagimanyi akulondoola nnyo kyevolaba bwe mba namusaba nti ngenda kutambula mumusaba ne mugamba kakkana abanga omuntu gw'osibye ku muguwa nomuga kakkana tawasanga yasigala alinze Maama Fiina ne Maama Fiina kigwokuma netuddamu netuzaala abaana baffe tulina abaana baffe mulina bameka naye nani n'omwami oyo Haji 2 yani nani kozi nina abaana anino tulina katirasi boni waffe wa myaka 16 swabula asomera Bulaaya ya Haji ne bwoli nze ondaba wano nga bwenfaana nemba nziza omusango ogufaanana gutya baba mpadde bwe magezi tabanze